Busente bweru obwo alaba ng'enseefuuse eyiye. Enjala zimukulako aziraba tasobola zisala abanga alinda abakyutekisi bamusala enjala. Bakomawo tebalina na ssente beeraga bwerazi ati nga Snapchat kunyiga busimu nabanne yeefula abeera ku masimu. Sajja n'abasajja batudde mu bumotoka buno bu airport taxi. Welcome on my YouTube channel Shida Cruise. Omulabi wa Shida Cruise tusanze okubalaba waneno olunaku lwa leero tuzze Kajjansi wano ku stage ku boda boda. Omulamu gwa leero twagala kumanya biki nkuba kyeyo ali eyo byakola ate nga Munnayuganda ali ewaka byatayagala. Tuzze tulabe nti omwami ono abitubuulira era abitunnyonnyola kiki kyatayagala ku nkuba kyeyo. Sebo amanya gange nze Sempala Sam mpanga alira mu Kajjansi muno mwennyini era mwembeera mwenkolera. Sempala okola mulimu ki? Nvuga boda boda n'emirimu emirala. Okay, kakati Sempala twagala kumanya biki ebyakutama ku nkuba kyeyo. Ekyantama ku bantu abakuba ekyeyo nga baana baffe Bannayuganda wano avaawo n'agenda n'akuba ekyeyo naye bw'akomaawo ng'ava kuba ekyeyo abanga alinga talina maanyi ganaaba okwoza tasobola tayagala fumba ayagala kumufumbira alye buli amale yeebake simanyi okukyatinga Snapchat kunyiga busimu nabanne yeefula abeera ku masimu oba ayina kyayogera n'abo bakubidde oba tayina yeefuula nti Eva aba ku ssimu ne weebuuza ebweru gy'abadde abeera ku ssimu oba abadde ayina byakola. Ate bw'omubuuza ebweru obadde okola mulimu kitayinza gukunnyonnyola nti oba mbadde njoza ndogoyi oba mbadde naaza mbuzi oba mbadde naaza nkoko. Naye ate nga yeefuula wano nti emirimu gya wano tasobola gikola talina kyamanyi mmwe wano mu Uganda kyemukola ye kyasobola kuba nti akolawo. Ekitegeeza nti aba yawudde ebya wano ebiriwo nti ye tabisobola asobola byebweru era ng'akugamba njagala kuddayo bweru njagala kuddayo bweru naye ng'ate n'egyawaka tasobola kukola ki kugikola. Enjala zimukulako aziraba tasobola zisala abanga alinda abakyutekisi bamusala enjala. Kaakati byansobera oba Bulaya baba bakolayo mirimu ki simanyi. Munnayuganda ali ku Shida Cruise tewerabira kusubscribinga na kutufollowinga ebyo nno Munnayuganda ali ku kyeyo kituufu enjala zikukulako oba kyekyo. Nyabo gyebaleko kale nyawo naawe gyebaleko. Kale amanya go yongerako ku kalobozi. Amanya gange nze Teopista Nasirya. Teopista Nasirya olinayo bamuva Bulaya b'omanyi? Bamuva Bulaya bemmanyi kale manyiyo ndowooza omu naye nze ekisinga okuneewuunyisa bagenda e Bulaaya nti bagenze kukola naate bakomawo tebalina na ssente beeraga bwerazi balaga baakabi ate nga si baakabi kituufu ng'era oli bwagaye nti babeera ku masimu nga banyiganyiga naye nga weebuuza ne kye bakozeemu nga tokiraba ng'olaba naawe abadde e Uganda mufaanagana n'abadde yagenda okakasa iye nga tewalina nkyukakyuka ekyuse kwegamba nze byantabula nga tolaba ssente ki kyakozeewo wabula akomawo yeeyanguyiriza mbw ataddayo. Kati gwe ekikunyiiza nnyo nnyo kweyanguyiriza nti baddayo nze ekisinga kale kyendaba ng'ekizibu kugenda ate n'akomawo talina na kyakoze yadde kale tasaana gamba mbuno oba kakiteeke ku birango bamanye buli omu kyakoze naye era osobola olaba nti bambi kale alinawo kyakozeewo mu ssente z'abadde akola e Bulaaya segera n'obeera tolaba kyakolawo jasajja n'abasajja batudde mu bumotoka buno bu airport taxi obwo kwegamba olabe nti ava bweru naye nga tewali naki kyakozeewo. Nze kati ebyo tebimpa na maanyi genda kubanga abagenda siraba ki kye bakolamu. Abagenda bakumalamu amaanyi bamalamu amaanyi siraba ki kye bakolamu bakomawo nga bwe bagenze kati abo abadde ewaffe n'entetenkanyiza ewaffe ng'ate ne ssente ze bateekamu nnyingi abadde ewaffe n'entetenkanyiza ewaffe ndaba nga nsinga. Emboozi ya Teopista ogiwulidde mumumalamu amaanyi mu abagenda mukomawo kweraga mu airport taxi wano omulabi wa Shida Cruise omulama gwa leero biki ebyakutama ku nkuba kyeyo bankuba kyeyo bwe mujja e Uganda abamu mubata Nange nsanso basanga nnyabo amanya gaffe manya nze Nsereko Geoffrey
Nsereko Geoffrey. Okola mulimu ki wano? Vuga boda. Ovuga boda. Oyina nkuba ekyeyo yenna gw'omanyi? Nina gwe mmanyi. Bw'akomawo wano yeeyisa ati? Teyeeyisa bubi nnyo era. Kwegamba gwe toyina kyeweetamwa ku nkuba kyeyo kyonna? Gwe ndabye ono gwe mmanyi. Gwe mmanyi kale talina nnyo buzibu naye era ndowooza enneeyisa y'omuntu esinziira era ku mbeera y'omuntu bwe yali. Naye omuntu bw'aba yasangibwa ng'embeera teyeewulira teyeematira era ne bw'aba ageze kukuba kyeyo bwe bwakomawo tekimukyusa nnyo mbeera. Tekimukyusa mbeera. Oyinayo omulala wonna gwe wali olabye ng'avudde bweru ng'alina enneeyisa gy'otayagala oba kiki ekyakutama kuba ekyeyo? Abakuba ekyeyo mulimu abamu bwadda n'alaba ng'ate afuuse wanjawulo. Atya? Bw'amala ofuna abamu bw'afuna ku busente bweru obwo alaba ng'ensi efuuse eyiye. Ayira? Aba yeerabawo ng'alaba ndowooza wa kitalo olw'okuba alinnye mu bbaali. Naye abamu bo basigala mu mbeera nga ne batakyuka. Naye abamu bo bakyuka. Omanyi ssente eno oli bw'aba afunye ku ssente abamu ebakyusa ne bw'aba waawano nga si nkuba kyeyo. Ng'adde wano n'afuna ku ssente embeera ze zikyuka. Kwegamba gwe tobanenya nti okukyuka ssente bw'obeeramu n'akasente olina okukyuka? Olina okugenda n'embeera simunenya kubanga nawano n'atali kukuba kyeyo kaaba owaawano bw'afuna ku ssente olaba nga afuuka omulala. Takyabalabawo naye oyo simunenya naye. Naye nga mwebalidde embeera beekyusa. Abazadde bange bali eyo wala eyo eggomba. Ntumira mikwano gyange egiri wano e Kajjansi. Nentumira ne baganda bange n'abaana bange ennyabo. Ntumirako mikwano gyange Nteba ku Galuga stage e Nalugala. Kale wa Landlord wange Mama Joy, Tata Joy, abaana be, ab'emizigo Nalongo, Mama Kisache. Ekyalo kyonna ogenda kitumira? Ntumiddeko kale mbaagala nnyo ntumiddeko n'abeewaffe mu kyalo naye sisuubira nti Mira mukwano gwange yasiinisa enkungu nti mwagala nnyo wadde tampa ssente wadde talina kyannyamba nnyo naye mwagala okuva ku mutima gwange. Nentumira ne mukazi wange nakyambadde Mama Anita mwagala nnyo yebala okunfumbira ettooke nga tanneekaanya. Bwe bityo n'abanjagala bonna ne bakazi bange bonna mbatumidde bebale. Ebyo bye bivudde wa mwami Sempala abagambye enjala zibakulako oba mozandogoyo bamukola ki naye nga temwerabira kuvaawo wano ku Shida Cruise wetuweereza twagala okulaba emboozi ya Munnayuganda ku kyeyo.